Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Martin Luther King Jr. olumu bwe yava ku ssomero ng'addeeko okutwalira abakadde ekirabo kye yali awangudde olw'okwogera obulungi mu bantu, ye n'omusomesa we abasaabaze abazungu baabagamba basooke bayimirire bo basooke batuule, ekintu ekyamunyiiza ennyo era n'agaana okuyimirira olw'okuba nga yali muddugavu. Ono omusomesa we ye yamuwa amagezi okuguma ayimirire nti singa agaana ajja kuba amenya amateeka, era ebitabo biraga nti mu kiseera kino ye muvubuka eyali asingayo obunyiivu mu nsi yonna olw'okumanyirwa nga bakyeruppe. Martin Luther King Jr. yali muvubuka bwogi ng'obwongo obumwesera anti ne mu ssomero eddaala liyite grade ey'omwenda n'ey'ekkumi mu high school baabimubuusa nga teyabisoma. Mu biseera we yabeerera mu myaka egya high school, essomero ly'abaddugavu eryali lisinga obumanyifu erya Morehouse lyalangirira nga bwe lyali ery'okusomesa abaana abaddugavu ku bwereere singa babeera bayise interview ebakkiriza okuyingira mu ssomero lino. Mu biseera bino abavubuka bangi baali beetanidde okuyingira okulwana mu ssematalo owookubiri era ng'ebyokusoma baabireka ttayo. Ye Martin Luther King yagenda ekibuuzo n'akikola era n'akiyitira mu ddaala erya waggulu n'aweebwa sikaala okusomera obwereere. Yasoma ebbanga eriwera era mu mwaka ogwasembayo mu 1947 ng'aweza emyaka 18 gyokka. Yasalawo okuyingira obuweereza bwa Katonda olw'ensonga nti yalaba ekkanisa nga ky'ekyokuddamu kyokka eri abantu n'okusingira ddala abaddugavu abaali batawaanyizibwa abazungu olw'okubasosola. Ono yazimba enkolagana ey'amaanyi n'ekkanisa ya Baptist Church kitaawe mwe yaweererezanga era mu mwaka gwa 1948 bw'atyo diguli ye yasooka n'agikuba oluku mu mutwe. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samalie, kisakye. This is Kingdom TV.